Omugole eyeteeseteese. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'okumin'omwenda kuva akanyiriri akasooka paka akabiri mu akamu. Naye akanyiriri k'omusanvu kagamba nti tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. Obufumbo bw'omwana gw'endiga mu ssomo lya leero lyogera ku kussa ekimu okwa Yesu Kristu omugole omusajja n'ekkanisa omugole omukazi. Waaliwo emitendera egy'emirundi esatu ku by'embaga y'obugole mu biseera bya Kristu ng'akyali ku nsi. Omutendera ogusooka, endagaano ewandiikibwa abazadde era n'omugole omusajja okusasulira omugole we. Awo okwogerezebwa kubeera kuwedde. Omutendera ogwokubiri guno gwali gwa mugole omukazi okulindirira omugole omusajja okumala akaseera nga bwe yeeteekateeka paka ng'omugole omusajja bw'alijja n'emikwano gye, era omugole omukazi yali ayina okugenda naye mu nnyumba ye. Nga bwe tusoma mu Matayo essula ya 25 okuva akanyiriri akasooka paka ak'ekuminoobusatu ku bawala 10. Omutendera ogwokusatu yabeeranga mbaga ey'obugole eyinza okubeerawo okumala ennaku eziwerako. Nga bwe tulaba mu Yokaana essula ey'okubiri akanyiriri akasooka n'ak'okubiri, embaga ey'obugole mu Kaana. Bwe tutegeera kino ekyokulabirako, tumanyi nti Yesu Kristu yasasulira dda omugole we. Buli mukkiriza n'ekkanisa n'omusaayi gwe ogw'omuwendo. Ebikolwa by'abatume essula ya 2 akanyiriri ka 28 kagamba nti ekkanisa ya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe yennyini. Twakkiriza Kristu era kaakano ekkanisa ye mugole eri ye, era tulindiridde okukomawo kwe atutwale tubeere naye. Kyawandiikibwa mu kubikkulirwa essula y'okumin'omwenda akanyiriri k'omusanvu nti tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. Omugole omukazi ayogerwako nga Yeruzaalemi empya mu kubikkulirwa essula ya 21 akanyiriri k'okubiri n'akanyiriri k'omwenda paka ak'ekuminoobubiri bw'egamba. Era wano tubeera tubaliramu abatukuvu ab'endagaano enkadde n'empya, nga Abefeso essula y'okutaano akanyiriri ka 32 bwe kagamba. Ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristu n'ekkanisa. Okwagalana n'obumu obw'omusajja ne mukazi we bugeraageranyizibwa ku kwagala n'obumu obw'ekkanisa ne Yesu Kristu. Abefeso essula y'okutaano akanyiriri ka 24 paka ka 31 bwe tusomesa. Era mu bbaluwa eri Abakolinso ey'okubiri essula y'okumin'emu akanyiriri k'okubiri eyogera ku buli mukkiriza oba ekkanisa, omugole eri Kristu okubeera omuwala omulongoofu. Abefeso essula y'okutaano akanyiriri ka 26 paka ka 27 egamba ng'eyogera ku kkanisa nti alyoke agitukuze ng'amaze ogirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde kyonna ekifaanananga bino, naye ebeere entukuvu nga teriiko bulema. Okubikkulirwa essula y'okumin'omwenda akanyiriri k'ekuminoobubiri eyogera ku Yesu Kristu nga ye bw'ali omuliro ogwaka. Mu Bayibuli omuliro kabonero ak'ekintu ekizikiriza oba ekyo ekirongoosa. Mu kubikkulirwa essula esooka akanyiriri k'ekuminoobusatu paka k'ekuminoobuna, Yesu Kristu bamwogerako nga ye kabona asinga obukulu. Akanyiriri k'ekuminoobuna koogera nti n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro.
okutukula kabonero ka bulongoofu. Yesu Kristo mulongoofu era mutukuvu. Amaaso ge ag'omuliro si ga kutuzikiriza naye okutulongoosa. Ye kabona waffe omukulu asinga, ye yennyini mulongoofu era alongoosa ggwe nange. Ye ggwe omugole wa Kristo, gw'oli mulongoofu? Oba omutima gwo gwava dda ku bulongoofu n'obwesigwa eri Yesu Kristo? Abakolinso ey'okubiri essula y'E11 akanyiriko 3 bwetubuuza. Bwe tubeera nga twagala okuyimirira mu maaso ga Yesu Kristo ku lunaku olwo nga ekirya eky'ekitiibwa, twetaaga okulongoosebwa. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Timoseewo essula ey'okubiri akanyiriko 22 kagamba nti, naye okwegomba okw'omuvubuka okwewalanga, naye ogobereranga obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe, awamu n'abo abamusaba Mukama waffe mu mwoyo omulongoofu. N'olwekyo tuyina okufuba okwekuuma nga tuli balongoofu era nga tweteeseteese paka Yesu Kristo anaawasa omugole ng'azze. Amiina.